Buli lukya ebiyumba by'Abawarabu byeyongera kubeera mu bizibu, byeyongera kubeera mu maziga, byeyongera kuyiwa Musayi, byeyongera kusaddaaka, byeyongera kubonyaabonya, byeyongera kurepinga, byeyongera kutokyalinga. Nze nga Shila Adita mbeerawo ne neebuuza ne ŋŋamba mazima ddala ki ekiri mu bano abantu? Bano abantu misambwa? Bano si bantu? Bintuntu biri awo bisolo? Kiki ekigenda mu maaso? Anti nsinziira ku baganda bange nange kennyini abakulira bano abantu. Kizibu nnyo ebbanga okuyitawo n'otafuna katambi kakanga. Kizibu nnyo omwezi okuyitawo n'otafuna mwana yenna akola mu kiyumba akaaba. Kizibu nnyo. Bakaaba buli lunaku, bakomplayininga buli lunaku, bayisibwa bubi buli lunaku. Tufuna ennamba y'abaana abeekubira omulanga buli lunaku, ennamba nga nnene nnyo. Wano ne neebuuza bano abantu nga bo be tukolera, mazima ddala bo tebeekubako omutima ne bagamba bannange omuntu w'abazza okutukolera tulina okumuwa ekitiibwa. Kati nno ekinjogeza bino ke katambi kano ke ŋŋenda okuteeka mu vidiyo eno aka muganda waffe omukozi ali mu kutya, akaaba okufaako obufi, yeetaaga buyambi, bayina akasitoowa mwe bamusibidde. Ayinza okuba nga ali mu matigga nga ye bw'agamba mu katambi. Tugenda kuba nga twewulirirako akatambi ka muganda waffe ono, tukoogereko, tugenda kuba nga tukawaako endowooza. Gwe wenna eyakasooka okuba nga olaba vidiyo zange, nsooka kukwebaza weebale kuyimirirako ku channel yaffe eno. Ate era nga nkusaba osubscribinge, ekigambo subscribe weekiri. Akade ke mulaba wano mu nsonda kaba kagenda bayambako, kakwateko. Buli vidiyo yonna gye nteekayo naawe egenda kuba nga ekutuukako. Tugenda kuba nga omisinga vidiyo n'emu. Tugenda kuba nga tutambulira wamu. Let's be friends. Tukole community eyaffe nga ffe abantu. Tubeere nga tweyagala, ng'osobola okwogera nange wonna w'oyagalira. Anti comment gy'oteekaawo nsobola okugiraba, njiraba mangu nnyo, kubanga oluba commentinga eno nze nga bansindikira message ku simu yange nga bangamba waliwo omuntu akomenti, nze era komenti ye bweti ngenda kuba nga njiraba. Kyova olaba nkugamba bw'oba omaze okulaba vidiyo n'ekunyumira girayikinge, gyogereko ng'oyita mu commentinga, wabula erinnya lyo n'ekifo mw'oli nakyo tukyetaaga obeere ng'okitugamba. Katugendeko mu katambi, amannya yenze Shila Adita, katugendeko ko mu katambi, wabula nga tetunaba kagenda muteweerabira kubanga osubscribinga, kubanga subscription yo nnungi nnyo ate era erina kyeyigattako kweno channel. Katugendeko mu katambi. Mami kwana nsaba buyambi, simanyi kiki bagenda kunkola. Ndiyapa naye omukazi kyatukoze bano. Mami kwana mwasiibye mutya? Amagange bampita Nyasho Veronica. Ndi mu kiyumba, ndi Saudi Arabia. Tulina mukwano gwange Pesi. Ndowooza akatambi ka mwana muwala oyo kawulidde. Ekinneewuunyisiza mu katambi era ekimpadde okutya nti muganda waffe tatunnyonnyodde kikituuseewo, era nga tamazeeyo emboozi ye, yeetaaga obuyambi, ali mu maziga akaaba, akaabira ki ekibadde, mutawaana ki? Ebintu ebyo tabitunnyonnyodde, wabula akomyawo. Kirabikanga abadde akyayogera ku simu, omuntu najja n'amusiŋŋaana, essimu n'emugwako, bw'atyo conversation n'ebeera ng'ekomyawo. Ekisinza okunneeraliikiriza nti kati essaawa zino ayinza n'okuba essimu teriiko nga takyagiina, kubanga wenzijja akatambi kano ngenzeyo nkebereyo tulabe oba ataddeyo akatambi akalala nga tekaliiyo. Ebintu we biti bituuka nnyo ku baganda baffe abajja okukola oba ffe ffennyini abajja okukola. Sigamba nti bino bituuka ku ba housemaid bokka, naffe abakola emirimu egy'enjawulo ng'abasawo, ba medical personal assistants, nga ba caregivers, nga ba tutor, ba home tutor, abasomesa abaana ewaka, abayigiriza abaana okuwuga n'ebintu ebirala, kubanga n'emirimu mingi egibeerayo, abalabirira ebisolo, badokita b'ebisolo, ebintu byonna bitutuukako. As long as obeera mu kifo kyekimu n'omuntu gw'okolera, toyina ngeri yonna gy'ogenda kwewalamu kubeera na butakkaanya, gy'ogenda kwewalamu kuyomba oba kulwana n'oyo omuntu gw'okolera, tosobola. Ne bw'ogamba nti kwosirike ebbanga lyonna, munnange omuntu oyo gw'okolera ajja kukusumbuwa, ajja kukusosonkola impaka
lwafunayo ensonga yonna esobola okuba nga ebalwanya. Nze mbagamba nti mujjukire nnyo abantu be tukolera bano be bantu abakala endala, ab'olulimi olulala, abalina culture endala, be bantu abalakinga exposure. Bwe ŋŋamba okulakinga exposure kyeki? Abantu abatabaddeeko n'abantu balala mu bulamu bwabwe, eva babeera bokka, beggalira mu mayumba gaabwe, asobola okumala mu nnyumba omwaka nga tomanyi, tebayina mikwano, emikwano giri mu famire yaabwe, ky'oba olaba beewasaamu, bakola togetherness eyo, tebafuna chance ebeera na mikwano wantu walala wonna. Y'ensonga lwaki beeyisa bwe batyo, nti empisa zaabwe zonna mbi. Omuntu oyo yekka eyeeyisa obulungi era Omuwarabu gw'ogenda osanga ng'embeera ze nnungi, y'oyo atambuddeko, avudde mu nsi ye gye bamuzaala n'agenda mu nsi endala. Bw'afuna chance n'agenda mu nsi endala, eyo nno gy'agenda okukuppa enneeyisa y'abantu abalala, akoppe cultures endala, asobole okukomawo ng'ate ye mwawufu era n'entegeera ye egenda kuba enjawufu ku bano baalese ewaka. Bano baalese ewaka be bantu abalidde ensi, abalina obwongo obulidde ensi nga talina kintu kyonna kyonna kyategeera mu bulamu okuleka ye, abaana be, famire ye nga be bantu bategeera. Abantu b'ebbali nga ffe abaze okukola tetubeera bantu era tebatutegeera era nga tasobola kukutegeera. Eva gw'obeera omukyamu era yagamba asobola okukola kyonna ky'ayagala kubanga takuyinaako kalandira, talina bwakuyita. Abantu bano basaana kwegendereza nnyo, naye ng'oggyeko ekyo kino era nsiiba nkiteekako gavumenti era ngenda kigiteekako, sigenda kuba nga nkibajjako. Bino ebintu tubyogerako nga ffe abakozi abakolera eno nti baleeta abaana okujja okukola naye beetaagisa ne babeera nga balongoosa mu gino emirimu. Emirimu gy'okujja eno okukola si mulimu mubi, mirimu mirungi, naye gyetaagamu okulongoosa, gyetaagamu an open eye, gyetaagamu security ey'amaanyi. Nabano abantu bamanye nti yadde tujja okubakolera tujja, yes we lack money, naye ate n'obulamu tubwagala. Lwaki otwala obulamu ng'ate ne ssente tuzimpadde? Ebintu ng'ebyo tusiibeera tubyogerako ne tewali kikolebwa, kyekisinga okunuma. Njagala mmanye ekyo ky'olowooza ng'oyita mu comment section, commenting awo manye ekyo ky'olowooza. Yenze Sheila Adeta, embagala nnyo.